erisula Museveni tugenda mujjako alimba Museveni tugenda mujjako n'oyo mutabani we omutamiivu agenda kusasulira buli kikolobero kyakoze eggwanga lyaffe. Tebabalimbalimba, tebabamalamu amaanyi. Museveni si kyali waffe ate tetuli bakyalibe, ate tugenda mujjako kubanga ye solution yokka eyina okuddawo okutaasa ensi yaffe. Ebigambo bya pulezidenti w'ekibiina kya NUP ebyo yabyogedde ng'asinzidde gy'abadde mu kusaba mu United States of America gye yabyogeredde era n'abakakasa nti bajja mujjako. Naye nga byonna bigenda mu maaso nga Museveni apulaninga okulayira ate mbu ne ba rebel balayidde tebajja kiganya kubaawo era ssaawa yonna balumba. Bannayuganda nga tweteekerateekera omukulembeze w'eggwanga okulayira. Paalamenti evuddeyo olunaku lwaleero n'egamba nti abayeekera okuva mu DRC Congo beeteekateeka okulumba Uganda essaawa yonna. Aba Al-Shabaab, Islamic simanyi biki ebyo, essaawa yonna bagenda kulumba Uganda. Naye nga abantu babagamba nti ebintu bino ebisinga obungi bubeera bukodyo baba bawukoze kubanga twalaba omukyala eyattibwa wali nga batugamba nti abadde n'ebbomu naye twagenda okubiwulira ate nti omukyala yali Munnakenya nga bawamba muwambe ne bamuleetawo neno mu Uganda ate ne balimba nti yabadde mutujju. Era mujjukira bulungi nti esaga eyo mbu yaviirako abamu abanene okukwatibwa nga basanze nti bakola obukodyo oba oliawo okufuna accountability beefunireko omudiri gw'ensimbi. Kakati ssaawa ya kakati ago nago amawulire gaago nti ssaawa yonna tulumbibwa. Naye nga byonna bigenda mu maaso ate waliwo amawulire agayitengana mbu bano balina ekintu ekinene kye bategeka okukola. Kintu kyekyo gala kuliyetinga ekintu ekinene ekigenda okukwata amawulire nga naawe oba diversion ojja gitulamu ogikola video. Nkiddamu bapulaninga okukola ekintu ekinene oba kutugumbula minisita oba kutugumbula public figure oba kutugumbula serebu oba okukola ekikolwa ekigenda okutiisa na buli omu then baleke baimposing curfew oba kikwata amawulire nga naawe wadde diversion eyo gibeeramu bakipulaninga. Ekyo mukirinde nga nkuba kati kino ekyokutega bbomu n'okuteeka ku kyabula kubikola bagenda okusetinga kyo nga bulijjo nadde banga promax maze okiteekamu amazzi kati it's upon you wa mukikola bate mukikola naye ffe mbagambye bapulaninga ekintu ekinene nga kigenda kusasamaza eggwanga n'ensi yonna kubanga bo mukola ebikolo bye bafunira naye nga waliwo eddamba eddene bayinza okubasulako essaawa yonna. Ekyo mukirinde. Eno diversion mwagikubye era mbeebazizzamu balinyomu baliride n'atannakola vidiyo okusaba okola vidiyo. Nkiddamu n'atannakola vidiyo okutta kw'abaana bali bebasenga babakulyetingize nga diversion okusaba okola vidiyo mukiyiikire ddala. Era nsaba buli muntu yenna alina Twitter handle ng'omanyi Twitter handle ya Al Jazeera mugende mbasindikire mu bagambe balekerawo bo information enfu byonna ebawadde bifu BBC as well CNN as well ne media endala zonna enne muzigambe mu Uganda ffe tuli mu Uganda tumanyi kituliko eno bano bateralisiti bennyini bamuseveni bakulyetinga ebintu bino. Twitter za handle muzimanyi mugenda ne muzikebera kweziri ne email zaabwe kweziri mbawandiikire mubategeeze nti amuwulire nga babawa amafu kubanga bano baagala kulyetinga ki diversion n'okuteeka abantu ku bungi nga balina ekintu kye bapulaninga kinene. Naye okwagala okuteeka Kyagulanyi bintu bino mumala biseera ng'akunamira mu nzikiza oba akunamira buziga tagenda kukulaba olw'ensonga mwe kennyini mukimanyi bulungi rekodi tezibafevalinga rekodi tezibafevalinga. M23 wetwogerera essaawa zino M23 gye wagala okukozesa okulyetinga emikolo bino nga wetwogerera M23 eri mu bitundu bino wammanga eri Kapeeke wa Salimu Sale wennyini. M23 eri Kyankwanzi
obayita mu lubiri munamanyi kyankwazi bayita mu lubiri M23 weeri bakomandaazi baabwe bali mu hoteli za Salimu Serena zibagamba dda emwe y'emutundwe n'endala ku Mityana Road gye bali so kyonna kimwagala okuliyetinga mu Uganda mugenda kikombako ate nga mujja kifiiramu kati eno embeera bweti Nobote yagirimu embeera bweti n'Amini yagirimu bannayuganda sero lwaki mugwamu amaanyi mutandika okkuma omuliro kubanga bano abasajja embeera gye bateekamu Amini gye bateekamu Obote ne Lutwa y'embeera yennyini gye balimu eyo panic gy'olaba ne deployment byonna bivudde ku kinti enjovu yagaana okujja mu kaveera buli kimba kikoze enjovu yagaana okudda mwagala nga Sulaimani Simon byawakama mbereeju mu Uganda taliyo nga takyatuwa wikire update yayagalako okufulubala omukuwana musiba oba gyali omusajja atu gyali Simon mugenyi byabakama mbereeju taliyo waki tatuwa update results nga teziriyo mu public domain website yabwe nga teziriyo ekibagoba kinene nnyo kati ban'abantu ekizibu kye balina kiri ekizibu ekiwana basoma terrorism ne basoma propaganda ne basoma blackmail ne basoma ebikolobero by'okutta ne bamala ne basoma diversion. Oza mubiwulidde si bigambo byange sinza abyogedde nze ndiwo okubanga mbibatuusaako byonna nga bitambula era byonna nga bigenda mu maaso tuddeko ku nsonga y'omwami Christopher Okello abantu abamu stories zitandise okuvaayo eggulo batugambye ex wa nannyini ssomero ate kati waliwo amawulire amalala gazze kansooke nkutwaleko w'omukulu Fred Kajubiru ye yeeyongera okutwongera ebikwata ku musajja ono. Njala kubaza ba comrade mwenna abali ku TikTok, abali ku Twitter, abali ku Facebook, abali ku YouTube. Mwebale kukuba kintu kya Museveni eky'olunaku lwajjo. Kyaluzize meaning era kyalese commotion mu security agencies za Museveni. Ba comrade mwenna mwebale kuba ekintu kya Museveni ekyajje eky'okutta abaana ng'akulyetinga diversion. Kyalese commotion, kyalese divisions era bali mu kuyomba. Loopholes byeze mwalaze nga mukola forensics ne mwabya omusajja Museveni kennyini ne kugula mu information yatambudde mwebale kuteekawo maanyi ne mu exposing omulabe bali mu panic. Ekyo nkibagamba okusinziira ku sources zange era olwalo lyalabbawa ku kasaluti kano bwe kati kana akabulijjo kano kabawadde leero mwenda bakomede bakoze video n'abagendo zikola njagala bagamba mugambe nti say no to diversion kubanga diversion nyingi zijja so bakomede mwenda bakoze video n'abasubiro zikola mwe temumanyi kiri maje temumanyi kiri mbitongole bikesi temumanyi lwaki Nyandwe temumulabako temumanyi lwaki Muhoozi agudde eddalu temumanyi lwaki bakipisa okugenda ku international level kubanga badde baagala kikwatire eddala bo batandika okukola bye baagala kubanga banoonya nnyo international sympathy. Jjukira ne Museveni okutwala abasirikale baffe Somalia amala kuba bomu erugogo ne Kabalagala n'Entinda amala kuba bomu kati nakiro bwe yadde akikoze ng'ayagala kulyetinga terror mu Uganda afune kyayagala so njagala bagamba nti ekituufu kiri nti mwebale kukola mulimu ogwo bulungi nnyo era temujjanga okwo musigale nga mukola ekintu ekyo mwe temumanyi kye mwakoze. Kyalese disorganization, kyalese divisions mu bantu abo era mugende maaso mu kikubbe kiyiike. Njagala otutuukira ku Mande nga tekukyaliko diversion yonna simanyi yabotebo simanyi diversion nayomba ne gundi simanyi onaakuli atya byonna biveeko. Nange twabadde tukyali awo nga zireeta omwami ng'agamba nti taata w'omuvubuka oyo Okello Christopher mbu yazze n'abagamba nti omuvubuka oyo yagwa eddalu era nti bamutwalako mu Amerika okumujjanjaba era ye mbunga taata abadde takimanyi nti omwana we yakomawo mu ggwanga Uganda. Ate ng'abantu bagamba nti omuvubuka oyo aludde awo era nga bamulaba mbunga ayogera ku kimu ye ayagala
oba anoonya ngeri gy'abeeramu omugagga mbu nga bamuzannyisa bamugamba nti oba oyagala obugagga saddaaka biibino. Taata w'omuvubuka yazze Kabalagala n'agamba omuvubuka ono nti yali asseeko dda ne muganda we abadde ne mental problem. Era omuvubuka ono bamutwalako ne mu America ajjanjabwe kuja mental problem. At the end of the day nti kitaawe yagamba nti yabadde tamanyi nti n'omwana yakomawo dda yakomawo ku kyalo kuno. So bannange ababadde ba meeting omuvubuka ono aba taxi yeggaba bagamba nti abadde nga ayogera nabo nti yagende w'omusawo muganda n'amugamba nti ayagala bugagga ng'ebyokusaaga nti abandi bamugamba babala gye babeera nti oba oyagala gagga wala saddaaka kulw'okuba alina mental problem ndowooza. Bwe yazze ku ssomero ennaku 2 ng'ayagala mwana we asomere wano bwe yakomyewo n'asalako abaana mu ssomero n'atandika okubasalaasala. So abatuuze ne bagala okumutugumbula naye ffe nga tulowooza senga kigambo kino nkyogera nga muzadde sikyogera nga intelligent man. Nchogera nga muzadde senga yadda se wange nange kenyini adde njagala kumutta ne bali abantu kuba baana bange nga ndi mukulembeze waabwe nandibadde omuvubuka oyo immediately tumuttirawo. Naye okunoonyereza kuno kugamba nti tumanye cause yavuddewa ani yamutumye ebyo tetwandibitegedde ebyokubeera mbu yaliko mental problem yakola kisenga twamutiddewo. So amateeka gagenda kumuvunaana, amateeka gagenda kukola ku nsonga y'okubanga enoonyereza kyekituufu kwa bino bitwogerako nti mental problem tetumanyi kituufu bituufu basi bituufu. So awo bwe tukyali. Naye ono yagavuddeyo n'agamba nti Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni mbaakendeeza ekisa. Tuwulire ebigambo bye. Lwaki amugamba kendeeza ekisa? Ayagala Museveni akole ki? Pulezidenti Museveni kendeeza ekisa n'okulowooza nti ojja kukolerera ggulu. Mulimu ebintu ebimu nga bisaana kukwasa mukono gwa kyuma. Toyinza kutugamba omuntu n'agenda mu ssomero natta abaana b'abantu olwaleero mwamututte n'emmere mumuwa akalabba kakomawo ddi. Abantu basasulira ddi ebizibu bye bakoze n'ebibi bye bakoze directly nga bwe babikoze. N'okwata abaana b'abantu abatalina musango n'obasanjaga awatali nsonga. Era oŋŋamba nti omuntu oyo agenda kuyimirizibwa mu kkooti bamusalire gino emyaka 4 simanyi genda kumeyere. Lwaki temuzzaawo akalabba ne tulaba ku muntu akubibwa amasasi ku City Square? Lwaki ggwanga lino libeera n'okutiitiibya abantu n'otiitiibya abali b'enguzi n'otiitiibya ababbi eza gavumenti n'otiitiibya n'abatemudde abantu the right n'otiitiibya abafera abantu mu byobufuzi. Abantu beeyita bayeekera mu nsi. Lekeraawo okukolerera eggulu Pulezidenti Museveni. Twagala tulabe ku busungu bwo n'omukono ogw'ekyuma. Tusaba akalabba kadde ku bantu abakoze emisango ejja nakugomola nga gino. Essaawa eno ono omusajja yakoze omusango nga n'obujulizi weebuli naye amala budde. Naye ali mu makomera ali ku ssente za gavumenti nalabye n'abasirikale bamuprotecting obutamutuusaako buzibu. Mwalemeddwa okukuuma abaana ne babatirimbula ne mutuuka n'okuwa security omutemu eyatemudde abantu amasasi ago gonna nga mukangakanga abantu obutamutuusaako bulabe. Mwabaddewo okukuuma abaana b'abantu. Pulezidenti Museveni vaamu ebintu by'ekiseera. Vaamu ebintu by'okulowooza nti okolerera ggulu. Lino eggwanga Uganda lirina okubeeramu amateeka agaluma. Bino ebintu abantu bye bakola nti bayinza bikola mu mawanga malala. Toyinza kukola bw'otyo Saudi Arabia n'amawanga g'Abawarabu. Akalabba weekali okutemula bw'oba otemudde nawe bakutemula kyobalaba abantu batya babeera n'empisa. Naddala mu bintu eby'okukomya obulamu bw'abantu. So Pulezidenti Museveni message eno ekutuukeko twagala akalabba kadde abantu bakube ku masasi. Kubatemu amasasi abatemudde abaana b'abantu. Omuntu bw'aba akwatiddwa red hardening nga n'obujulizi weeruli wabeerewo ekitiisa abantu okutemula abalala. Ndozi gyevuddeko neno twalaba mu mawulire nti omuvuka eyabika Janet Kataha Museveni ono nga ye mukyala wa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni nti yakwatibwa. Bobula kigambibwa nti amazima gali nti Janet yadde si mufu naye mbu abadde mulwadde era ne Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yakikonfaminze. Pulezidenti Museveni yayogedde ku mbeera ya First Lady Janet n'agamba nti kituufu abadde ill abadde mulwadde she fell sick yalwalamu naye yali mu kutereera era n'asaba bannayuganda mwenna nze n'awalaba vidiyo eno tumusabire asobole okusuuka ate awone bulungi akomewo aweereze emirimu gye nga First Lady wa Uganda ate nga cabinet minister wa education and sports. Now information eno yayogeddwa General Proscovia Narweiso
ngono ye senior presidential advisor wa security and defense senior presidential advisor on defense and security wa President Museveni. Bino yabyogeredde ku platform emu, yabadde ne interview ne Kalibala, Ruth Kalibala, n'agamba nti anakubidde President Museveni nganza advisor we ate sister we atera nnyo okumurifaringako nga brother we. Jukira General Race alina emyaka 71, President Museveni alina 81. N'agamba ngamba nti kituufu maama ya falling sick wabula ali mu kuwona era bannayuganda tubasaba bamusabire asobole okusuka. Naw jukira bino bizze nga waliwo rumors abantu abamu abadde batambuza amawulire nga bagamba nti First Lady yafa era bino byava ku nsonga y'okuba nti abamu bakiwulirako nti tali bulungi. Nze kennyini kamwa kwogera nalabako ku convoy olunaku olwo ndowooza zaali nga 24 abiri nga mwezi gwokusatu guggwako, nalabako ku convoy eya president ng'eyita wano. Jukira ffe tuli ku Ntebe Road kwennyini ate we baayita ng'eriko emmotoka nnyingi. Gwe mundi gwe nasooka okulaba ku convoy eno ng'eriko emmotoka ezisoba 40 naye nga kuliko ambulance nnyingi. Ebyaddala bino byenjogera nga byaddala, ambulance nga nnyingi naye nga sina kimanyi n'endowooza oba kiki nga zidda Ntebe. After some time emmotoka ezagenda nga 40 president yakomawo. Mu kugenda mmotoka yalimu yekka, emmotoka ye teri tinted, yalimu yekka. Then nezikomawo nga ziringa ate 15 18 nga ambulance ezisinga teziriiko. So naddayo then ngenda okuwulira awo rumors nga zitambula. Abasinga bafulumya bino beebulaayo eyo. Waliwo ne wano Guy gwe baakutte bamuyita Arnold Anthony Mokose. Guy oyo munnamawulire ayina platform bagiyita Digitoko kwe yayogerera bino era bamukwata yali ava ku metro ne bamuyola ne bamukwata ne bamutwala ne bamusiba nga bamuvunaana okubeera nga yafulumya amawulire ag'obulimba eri First Lady ate nga bagamba kino kikontana ne section 110E eya Uganda Communications Commission Act eya 2019 era bamusomedde omusango n'agwegana ne bamugamba kale soko gende kulimanda kunoweza kugenda mu maaso onaakomawo ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi guno gwennyini ogwokuna gwe tulimu. Now bino byajjawo olw'ensonga abantu baalabako ku nnyonyi ya President Museveni presidential jet ng'era ndinze mu America era namawulire ne gatandika nti ennyonyi eno egudde mu America naye it is abrupt, it is not on record. Kwegamba kisigamba nti ebadde esuubirwa okugwa wano. Ekifo kye yagwamu bakiyita Savannah mu Georgia mu USA negwamu wabula wano abakungu baayanguwa mangunya aba Uganda ne bavaayo ne banyonyola ku nsonga eno ne bagamba nti ennyonyi yali egenze ku kye tuyita routine maintenance oba routine check up nti etera okugendayo ne bagicheckinga up nga wonaga nti eba egenze ku service. Era indeed mu kitundu ekyo ekya Savannah Georgia mwe muli company eya Gulfstream Aerospace eyakola ennyonyi eno gye bayita Gulfstream G550 abasinga bagiyita 5X UGF. Ennyonyi eno etambuza President Museveni era mu kitundu ekyo mwe kati abakulu walaba nga biringa ebikwataganye. Abakulu kye beewozaako olaba nga kijja kyokka nga ate n'abagezaako okwogera nti eyinza okuba yabadde First Lady ng'ali mu mbeera eri critical nakyo ng'olaba bikwatagana. But all in all President yavuddeyo n'agamba si kituufu abadde mulwadde naye ali mu kusuuka era asaba bannayuganda bamusabire mukyala wa ate First Lady akomewo. Ano bakugambira nti no smoke without fire tekisoboka. Bw'okulaba omukka nga guva mu nnyumba oba somewhere nga tebakumyeyo omuliro. So byonna ebyali byogerwa byali bituufu yadde nga ekyokufa yali tafudde naye nga yali mulwadde. Webale kubanga wekumidde ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga amawulire ffe tubeera nago mangi nnyo nnyini ddala kugamba nti gwe tuula butuuzi kalira nywera buli kiwetaaga okubanga omanya wano wokka ojja kubanga okifuna era tujja kubanga tugakutuusaako. Ebiboozibozi bingi era nga bingi nnyo ebigenda mu maaso naye nga tutunuuliramu naffe ne tusalawo netugamba nti tubawe gano tuleete kino twogere ku kino. Bingi nnyo ebitambula naye nga mpola mpola tujja kubanga tugakuwa
era tujja kuba nga tugakutuusaako. Ebyo bizeemu bagamba okulayira ate bagamba abayeekera era ono yavuddeyo n'atugamba nti waliwo kye bafumba bantu bange mpola mpola byonna tujja kuba nga tubitegeera. Sigala naffe tova.